aleetaawo ebiboozibozi ebyo ebibaluwabaluwa era munnange omusajja ati munnange omukazi yandoga nanteeka amagulu ku kibegabega nga nze amagulu gali ku bibegabega ate nga emikono giri ku kalevu kakati munnange munnange nenkaaba kakati awo olwamala okaaba naye waliwo gye nalaga kakati munnaaye jjajja munnaaye yaŋŋaana omwogera naye ate jjajja oyo sinza butamwogera kuba yajjayo amagulu ku bibegabega n'agaza we galina okubeera kakati munnange ate gauli gakaddayo n'emmere ekinanansi kakati jjajja kati nze yaŋŋaana okwogera naye yamponya ekinanansi kakati ngenda bba wa nnamba ye naye sigenda kubalagirira kakati ngeno abakazi bakaaba kachai no jakasasula nate manyiddwa banna ogenda kusasula chai tugenda kusasula chai ate go ogenda okumpa amafuta banku yiseeko nnyo emitwalo 10 motoka nene gyovuga sigisobola mvuga boda faras wagule motoka naye nga welcome to the show basabo ne banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa mega media motoka nene nnyo kati yenyo kyenkana ki simanyi kuba kutandika okubalirira amafuta emotoka ebeekulemu teri muntu agula motoka nga tasobola kanika motoka nga tasobola gula mafuta aba akoze kyatasobola katola obadde oganguza yinzijjewa kati garo luseke lulina okukwata gate mbadde njagala kubagu kubiti nalongo okwegomba onegomba bwe kikulu otya okutuuka wano wooli oyagala kunkwata sobola sobola kitwale nti ninga bali abasirikale bakwatanga ku mulembe gwa Besigye tebakwata naye bakubanzi akajanja omujeko gwe wamuleeta ate emboko y'obukulu ebalagala tekwalina akabina akanene emboko y'obukulu naye mbuzi abalina obubina obunene mulimu emboko nnyo mbuli ate tekuba mubiri mwana musiri wano nalo gutukwaniriza ku Megatron nange bwentyo naye ng'oli kasiru nedda siri manyumya mbunyumya siri kasiru I'm humble and gentle ze sikirabanga okubuza ku bantu balamusizaako mwene abatulaba yenze Nalongo Kitole Nampija Mukomusajja International nga ndi wano ku Megatron today tunyumyamu wano na wali amwe marriage counselor amwe music promoter yebitibwa nga nyina bingi nyina kyenalabidde yenze Mukomusajja atagambwako sikwatwako omusajja wa muloga bya namuloga nnyo ye matebaloga musajja asoboka njagala loga mukazi wange genda tologa mukazi tuuza mukazi anjagala nnyo njagala kuchawe lyabakyawa sirimanyi olina lyabagala njagala lyabakyawa ngoye muntu atwala bbaawo yagala baawukane jangu abali ku Megatron Nalongo no tujjanga beera naye buli wiika janga tuwaya akadde tubeere nga tuwayaamu twogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga Uganda waliwo ensonga eriwo nakavidiyo ke nakusindikidde okayinaawo nakalabye wano bete njagala soka tukaplayingemu kanyumidde nnyo nakavidiyo ke nakusindikidde njagala tulowooza tusooke tukafune then after ndowooza tunaatandikira awo kanajja nga ekyanzi network yano eri slow atange eggulo yakaleesi network eri slow so tugenda ku nsonga ya ojakaba playing tujja kateekawo tugenda ku nsonga ya mulongo babiri entandika okumumanya nga nkyali muto ng'ali ku sita ng'asoma amabolo wage neba ne mwagala obuto ng'okyali muki nnyo mulongo babiri mukulu nnyo mulongo babiri ali myaka nga 7 neba naye byana mwe bakyabaloga nnyo ali myaka 7 akula bulungi kati ono titi ali myaka nga 6 ati ngamba basoma amabaluwa kanakamanyira ate kalina ne degree ono Rebecca Jingo yakali mu 5 ayingidde 5 agalimu wali kuba kati olaba tuli kubasomanga amabaluwa kati gwe oba emyaka gyabwe ogimanyira ku kiwa kulagana n'ababazaala olaba kati gwe kandabe Nalongo Kitone nyingidde 9 ana mu 8 Rebecca Jingo asinzeeko 2 joka wasoma ku baluwa
kakati tuyingidde ensonga ya bbaluwa waliwo bamuyita simanya ali awo ali bweru abeera nnyo ku live ez'enjawulo yavudde n'abanga akuba mulongo babiri Sarah nti mu bufere asusse era ayina n'ebbaluwa emu gye yasoma nga yakanyonyi eri gye nakusindikidde mb'okufera abantu agufudde mulimu neyefuula nti abayamba abagirira ku basawo ababe bennyini yateekawo amasaba ag'enjawulo gy'atwala abalwadde ne babafera okusinziira ku oli ayogera ebigambo ebyo era emitwe byatrendinze nnyo nalabye abamu bakozemu ne challenge ebigambo oli bye yabadde ayogera nti ono amabolowa gasoma ga bufere era mufere watandikadde owuliriza ku bbaluwa ezo siziwuliriza kubanze sina budde bwa TV na kiki omanyi ku bbaluwa nga tunagenda ku mulongo babiri ebbaluwa ze nawulira nko zaali za titi abantu nga bazoogerako bazoogerangako ki nti oba olina ekizibu owandiika ebbaluwa ne bakisoma ku radio ne bakuwa solution naye ngenda kubaka ekintu kyegamba Megatron nti abannayuganda balina ebizibu bingi bye mutamanyi omuntu ekizibu gwe kitatuukangako yalowooza nti tekikola ki tekiriiyo nze nyina abakyala abajja wano buli lwa Sande mukyala yajja wano nga bamuloga envunyu mu bukyala waliwo yajja wano ng'awunyanga engege nalonga ebintu ebyo aga Katonda mu ggulu abantu abatakkiriza nti waliyo eddogo mu nsi kwebuza magezi naye ng'amazima bagamanyi tekiri kutuukako olinga kitegedde nyina omukazi yajja wano yali ku kyeyo nga bamuloga amaaso gonna nga tegalaba nga buli abagenda oggolola nga amaaso gaziba nga gamusiiwa n'agatakula gyali ku YouTube yange mpaka lwe yalemererwa n'akola ki n'akomawo wano e Uganda kale ntwala omukisa kutegeeza nti olwaleero buli muntu ekintu kyakkiririzaamu kyaba amanyiimu abakugu olwaleero bw'onoonya ebizimbisibwa ne langi asinga obulungi ze simumanyi kuba nze sisiiga langi kale ate akola mu langi amanyi ekika simanyi ekyamazzi simanyi ekyamafuta simanyi biki ebyo buli muntu ekintu kyaba akuliddemu kyamanyiimu obuzira kyaba amanyiimu obukugu omulongo babiri oyo omulaba ayinza okuba mu bbanga lyamala ng'asomera abantu ebbaluwa abasawo bakukubira bo bennyini nti anze oyo nsobola omukola ki kati oyagala mulongo babiri awe muntu oyo agendeyo bamuyambe ng'ate yazze ayina ekizibu anti abasinga bafere anti kati abasawo bafere nze sizze gamba nti tebaliiyo omuntu agamba 99% bafere sisobola kuwakanya nti abasawo bafere tebaliiyo naye n'abatuufu gye bali kubanga tubamanyi okitegedde omukazi gwe baaloga amaaso yawona amaaso n'addayo ku kyeyo omukazi gwe yajja wano nga yavunda obukyala bwawona gwe baaloga okuwunyanga engege nga yawona waliwo ajja nga baawe bwatuka mu nnyumba emuwunyiranga obubi ngabanga ayingidde mu kaabuyonjo waliwo yaŋŋamba yalina bbaawe kati omusajja alina abakazi babiri kati ng'alina ono gwe yasooka okufuna kati oli omukazi omuto n'aloga omukazi nga for example watuula mu mbuloka y'omusajja mu maaso omusajja amulabanga kisodde kati njagala nkubuulire nti abakazi bakoze bakazi bannaabwe ebintu bingi naye olwokuba gwe tolina mukisa gutuukibwa bakazi basukkamu omu kukunyumiza gwalowooza nti tebikola ki tebiriiyo abasawo abafere gye bali bangi naddala okusinga abasawo ababerimbise mu mayembe beefudde b'amayembe mbunno jjembe ng'ate omuntu yennyini lye jjembe amayembe kyeki waliwo bebayita amayembe bo basawo b'amayembe sinza kikunyonyola kyeki naye lye jjembe era okitegedde kati omuntu agamba mbu alina amayembe naye ng'ate ye omuntu yomu yabuukabuuka mu nnyumba nti mujjukira bagaddewo enzikiza nnyingi yazannya omuntu ye jjembe alina bino ebikwata abantu omuntu n'amukwata emikono bwaki kati abasawo bafere sinza kuyumira ne ngamba nti tebakola ki kubanga abantu bangi abasawo bababyeko sente abo ne batabakola ki ne batabawonya wabula sikkiriziganya n'agamba nti mulongo babiri ebizibu byagamba tebikola ki tebiriiyo oyo sikkiriziganya naye kubanga nze mu kansolingi zembeeramu abakazi baloze bannaabwe ebintu abakazi bangi wano balina abaana ng'abasajja bakyawa abaana baabwe n'obatunulako tebaagala nga mujja we ye yakikola abakazi bangi wano be balabirira abaana baabwe ng'omusajja asolamu yadde 10,000 ngenda kuwa example erabika osanga omuwala nga mulungi nga kemisera nga baamuloga kuzunga nga talina mukisa n'ogu naye nga neyakimuloga ayinza okuba talina kye yamukola naye olwokuba ye teyeerwanyeeko kwetambulirako kwezuula gwani banekamba bulire obulamu bw'okubeera obulungi si bwabanafu bw'oba oyagala okubeera obulungi tokowa kuvumbula buli kintu kyonna kyowira nga abantu bakyogera kigezeeko kubanga weetaaga okubeera obuki gy'onaatuukira ku kituufu kati omuntu bw'avaayo n'agamba nti mulongo babiri esaala amaloba gasoma tegaliiyo aba muyinako bubeezi mbeera kubanga nze abantu baŋŋamba n'ebigambo byesobola kuyisa mu kamera waliwo omukazi gwe nasanze e Masaka baamuloga n'aziba obukyala bwe
nga tewali omusajja waayisa mugenda sobola kuddamu kumuyingira kubanga mujjawe yamumanyira n'agamba nja kutambula mpaka ku nnyanja y'omunnyu takyatawaaza takyalina kyasobola kukola mpaka era kati aleeyo Masaka ninzeriza ati soba naawona kubanga nange sikakasa siri musawo wamututte ku musawo kati olwaliro nze manyi abasawo abasukka ebibiri nalo ngo teweekulira kalamba no nkugamba bugambi nkugamba reality manya bano simanyi Lubaale abamanyi gye bali simanyi ate nze nali nzadde abalongo njagala kubasiba manyi gye baasibira abange nti abantu abo bamanyi otya kisinzira bulamu bw'obadde owangaaliramu experience nti nze siri nnyo wa kyaki sibikola ki ndi nnyo ku buwangwa bwange naki n'ennono zange kubanga ffe twali balundi Lubaale w'abalundi yatusumbuwa nnyo n'ozaala omwana n'alawolanga buli nnaku naye nga mu ddwaliro bole tebabukola ki yes bagamba kirina kyekyagala biba bitya era byebiteega bakati enjeru neyitawo bwe bakubuuza Lubaale w'Abaganda abeera atya munyinyonnyole nze mbimanyi nze siri wa Lubaale oli waaki amuusa eri mutatana Lubaale weewaabwe jesi aba yamwesonyiwa bwesonyi ate bw'anaatuka nga alina kyakwetaaza osobola okukeera ku makya bagamba mbu omuntu yabinoonya n'abisumbuwa waliwo babyefuliramu abagezi waliwo okubanga mu kika waliwo eyabitereeza nga yensonga ki tebibatawaanya Lubaale mu buli kika waliwo alina okumutegeera ate onaasula abantu eddalu ndaba abalalu oli n'agamba oyo Lubaale yes asobola okujja nga alina kyayagala ne mukigayaaliramu n'abakosa ne mubalaata mu nsonga ya Lubaale kubanga Lubaale ayogera Lubaale aloosa osobola okulota Megatron ne bakulosa nga babadde ne Megatron nga munyumya era n'okeera n'osanga Megatron ne mukola ki ne munyumya era asobola okukeera ku makya n'agamba nti bannaye njagala munzimbireyo ennyumba enkuba nnyo ne mugaana okugizimba naye ng'ekirooto mwakikoze eki mwakifunye oba oli aloota nga abagamba ne mutabikola ki ne mutabikola n'akeera ku makya nga wayazigase ensonga ki bonna abantu ababeera mu bamweyana bw'osamira ennyo empawe yabamweyana yonna wootuuka n'obanga yawunga kati ng'olina okulwana okuva mu kuwunga okwo dde mu kutegeera okukooka obuki okw'obuntu osobola okujjanjaba abaki abantu kati ebyo byabasawo nze siri muki nze just tegeera obuwanga bwewammwe bukola ki titubeera n'ebyanzi tuteekamu amata tubeera n'ensuwa mubaamu amazzi ekigaana okugula ekyanzosemu amata nga bwe buwanga bwebwammwe oba obadde ki ekigaana okugula ensuwa muteekengamu amazzi g'okunywa nga ate mmwe muganywa kiki kuba bwe buwangwa bwo tegeera obuwanga bwofuna emiki emirembe abantu bangi nja kutandika okwetegereza abantu bonna boolaba abaakabi n'abali obulungi baategeera gye bava ensonga ki bamanyi gye bakola ki gye balaga kati osanga omuntu bambi n'akugamba nti nze buli musajja neebakako tadda nga alina Lubaale omusajja ewaabwe nga yayagala okwegattanga naye nga yeetaaga okuwongerera okukolera kyakola ki eiza nga ayagala omugulira endiga ebeere ewaka nga bagirunda bulunzi nga ye atambulira omwo alekerawo okugobera abaki abasajja osobola okusanga omuntu nga abasajja ne babeera bagaba nga ye tebamuwa aga Katonda ng'etafuna ng'omusajja amuwa miliyoni ya sente naye nga mulungi buli kimu akikola ki akirina ng'alina ekizibu ekirako kikola ki kwekiva ye Lubaale niwaliwo n'eddogo obulogo nga si Lubaale ng'oli omuntu bakimukola buki nga n'ekyogero kyogera tulanga nti ntunda ekyogero nga tekisobola kuwonya n'okisulamu ekyogero kiyamba ku bizibu ebyo ebyangungu ne waliwo ekintu ng'amazima kyetaaga musawo muki kati mukazi yaze yaziba obukyala kati muwe ekyogero anabe buzibu kuke wamanya ki ekyabuziba kitegeeza alina kugenda ku musawo kikole ki kati ne mulongo ayinza okuba ebbanga lyemala ng'asoma ebizibu by'abantu abo abawuliriza abasobola okukola ku ebyo ebizibu baamukubiranga ki oba otegedde mpulira kayitaawo kati mulongo oba omuvunaana ki mulongo alina essabo nga yiye mulongo lwaki tamala kunoonyereza ku basawo bano batwalira abantu anti kati ate gwe omulimu gw'obompadde munene lwaki munene ntinze omukyala yazze yazibikira obukyala omusajja newabawo omuntu gwe twawali naye n'agamba nze nyina omuntu gwe mmanyiwa mu kunoonya obulamu kuba kugezaako n'abagenda mu malwaliro amazungu bafa kyogamba kati bonna babakwate nakati emulago waliyo emirambo nina ne gwe nalabyawo omusajja dokita akyasinze okutta abantu ye bamusiba mayisa ali mu America bamusiba mayisa olunaku lumu yattako abantu 10 bamusiba lwakumuyikiriza kubanga okufa kw'omuntu mbu ye yabakubanga eddagala olwo eddagala lino oba erizirisa yabakubanga eddagala lingi ndowooza
era ayina gundi yakyasinza kitegeeza teyali musawo olw'ensonga nti omusawo aba amanyi kyalina okukola ku muntu ki ku mwana omuto ne ku muntu omuki teyali musawo yayingira mu buyingire yafuna empapula esalizize kubanga omusawo alwana n'obulamu bw'omuntu paka mukama lwaga nti ono yennyina omukola ki omujjulula kyogamba bonna bonna abasawo babakwate abantu ensambi abafa emulago bafa kubanga obudde bw'omuntu babutuse babukoze eki kati Megatron mu kunoonya obulamu olina okugezaako ayinza okuba mulongo nga omusawo amukuli n'amugamba nti awonya ekivundu nga era kimujjanjabangako kitegeeza akulagirira gwe alina obuzibu obulabo bw'osobola okuwona bw'aba takuwonyeza noonya omuki omusawo mutuufu kubanga naye kati mulongo yawonyako ku kivundu kitegeeza akulagirira omuntu eyagambye nti ekyakisobola naye tamujjanjabangako tamanyi oba akikola ki oba oluganda lwange olutegedde nkuwulira bulungi kati njagala mwawule okuyiikiriza omuntu okumanyiira omuntu n'okwagala okwessa mu bintu byemutasobola nze nno nalowoozeza nako nti oba aliwo omuntu ali emabega wokuba era tebabulayo ate balizabe kati mulongo ate kati akoze omuntu yenna lulwokola nga tolina bakunyenye watonnakola kati umanyira amaanyi go kati kakadde ategeere nti ali omu ku ba top 5 abakoze kuba kakati mulongo gwe takutwala nko ku musawo ogamba otya nti nomufere nsinza agamba ayogera anti nkugamba ayogera ali bweru mulongo yali amutunako ku musawo nalabyeko ne ku comment muli nga era mulimu abagamba mufere Abanayuganda bangi bafuna data nga tebamanyi nkozesa ya simu Abanayuganda wano tetuli bize wosanga omuntu nga bafuma nalo nga tanamanya bamuvumira ki naye nakuvuma nga takumanyi bebana basanga nga bakuba omubbi naye ne yekubirako na okitegeera nti abantu bafuna data mungi ku simu nga tebalina kyakola akeera bukeezi naga nti kati nze banawere bandikodinze bangi mu show ya saha kuba nabadde smart nga nyambadde kaleginga nga nnyumye nnyo niyo bwedda usanga abantu abasinga nga bampaana nga abasinga banyiize naye nga gokula ng'omugogo nga sinze nakutonda nyigira nnyoko naye no naawe ofumanya abantu abalina figa embi kubanga teri muntu yakula bulungi gwe wasanze mu comment nga nvuma bali awo balimu olubizi ogenda oyingira mu gundi ye ogenda omukuba olugalo ng'alinga ekibizibizi ali awo nogamba mukwano nze sinze nakukuza bwentyo gwe bw'oba bwotyo bweenyumira nange bwenti bwenkola ki bakuvuma mbuki bwe neenyumira banyiiga kati nga ki ekibanyiiza tebayinza butanyiiga ate kwa muntu kyenakugambye nti omuntu asitula ennaku ye n'agiteekako muki ku muntu ayagala gwe okoleye choice ye naalongo obadde mu nseene era olabyeko okkiriza nti waliyo abantu abamaluwa amafere gana ag'okugattagatta cause I have someone sigenda kubeera nti mwogera linnya yavaayo n'aga nti amabaluwa be baagakola kati ngenda kubaako kyenkugamba omuntu yenna bw'ayogeranga ekintu ekitaliiko lisiiti kwe baamuweera omulimu tokitwala nti kiri 100% kituufu omulimu gw'okuwandiika amabaluwa kubanga omuntu yenna bwe bakuwa omulimu olina okuba n'ekiraga nti wali ogukola olwaleero nze nvudde nenkugamba nti bansiba nnyo ku Besigye naye abantu bokka be nabeeranga nabezza nabe bakimanyi nti bansiba kuki kubanga saayi tewaliwo social media nnyingi nga kati nti abantu bagende nti gundi bamukoze eki oba akatambi otegedde akatambi kitegeeza omuntu asobola okugamba naalo ng'alimba kubanga teyakiraba kati awo shuwayo nti yagawandiika oba otegedde kyembuuza anti eri yakolangayo omuntu wana Uganda yatuwedde embe lingi osobola okwetuuma kyotali nosigala nga obulamu butambula nga bwabubala alina okutulaga ekikakasa nti yaziwandiika bw'aba takirina sobola kugamba nti yaziwandiika naye nga nalo nga amabaluwa ogakiririzaamu ate ekirala omuntu yenna ku mulimu gwakola laba ku YouTube kuno kwokola mega gw'omanyi bw'erina okubeerawo omuntu yenna ku mulimo gwe akkirizibwa okuyiiya butebe gulina okukola ki okufuna ne bwe gulina okubeerawo oba ontegedde bulungi kaakati olwa twafunye ebbaluwa 6 ng'enkya Sande tetusoma ebbaluwa kati lowooza ku kizibu ky'olina mu budde obwo tukiteeke mu bbaluwa waliwo akirina atazze ku leediyo olina okubeera creative that's why leediyo yakuwa omulimu okitegedde naye naalongo ng'oli mugezi kati abantu abasinga balina mitima mibi ku bantu ayinza okuba mulongo bagamba mugagga afunye ssente naye akikoleredde ayinza okuba ekintu kyakikoze emyaka nga 2 kati ogamba bujazikola aziyuza anti omusajja bwe yagambye nti alina ssente nnyingi zafeze ku bantu kyogamba emyaka 2 bulijjo waba abadde akola abadde ng'akola aziyiwa mu nnyanja oba abadde ng'akola aziyuza kitegeeza era abadde bw'aba abadde akola abadde azitereka oba ontegedde ate yabusiplaningira bulungi ekirala kyenjagala abantu mutegeere ti omulimo gw'otakola toguwaamu nnyo magezi
tuza kyoyita omumwa wansi kuba tokimanya togumanyi tuza mudomo yes ndito omuntu tasobola kuvayo nakwabula ku YouTube ye bwolino giddukali ate yagintandikirawo era programs nyingi ezibawo zotasa ku YouTube yo kubanga gwomanya abantu kyebakola ki kyebaagala oli bwana yagamba olina okujja nga olikodinga emitima laba obutonde bw'ensi kubanga Megaton erina YouTube era ne yaŋŋamba naye bannange nali manyi kyano yaffe ng'otukuba nnyo nange ayinza ate nkuba bantu nze sikuba ndeeta nenkyaza nti Naalongo yogera ku nsonga eno zisoba nnyo magezi kyengezaako kulaga nti omuntu atakola YouTube yo tomuwangayo omukisa okuwabula wabula ku kyatamanya ajja kulabika ng'omusiru tamanyi mulimu gwange wengutambuza tine mulongo gwotawa mulimu gwa kusoma bbaluwa tomuwabula teyeetaaga magezi go kubanga kubanga nze nzikiriza nti ntuufu lwaki tiza abantu singa abantu aba meetinga wano baali baleeta bbaluwa singa nyina nnyingi nnyo yes nti abantu bakebera YouTube yange balabe ebizibu by'abantu bye balina kitegeeza ki nti atabituukirwako olabanga ekitali kituufu kijja mmala kutuukako kakase olwokuba tolina bannayuganda bakutuukirira kugamba bizibu olabanga ebitaliiwo olwaleero waliwo omukazi nga Nazaala yamubbako abaana be tayagala abalabe nako anoonya omusawo aloge Nazaala agwe eddalu leka agwe eddalu kuba be yazaala abamanyi ate alemedde baataakola ki baataazaala kati golojja kukitegeera kubanga oyo omukazi tannaba kutuukirirako olwaleero waliwo omukazi nga bbaawe agenda kwanjula naye nga ye mukyalo omukulu bbaawe tatukangako waabwe anoonya omusawo omugole agwe eddalu leka agwe eddalu kubanga ayingidde mu maka nga waliwo abonaabonedde amaka ago otuula ki oli alina byabulamu kale kati mbibulamu naye ate nze mbaddewo isoke beerawo nedda mukwano kati koogwe eddalu n'ebikubulamu n'ebyo ebirungo byo enfufu nazo ziyingireko mu birungo Naalongo asi mutima mu byo nedda abakazi twakooye kamanyi Naalongo omutima ogwo ogw'okusobola ate kati nze nkubuulira nze ku social media kuno omuntu gwe nawa license y'okumvuma aliko omu bamuyita Doniasi yani ono gwete olaba ku TikTok yekka gwe nawa license y'okumvuma lwaki yewamuwa nyina ensonga zange nnyingi nali nsuzeeko naye mbuliri bumu kati omumanyi okitegedde kitegeeza nti bw'aba yali mukwano gwange n'afuuka mukwano gwange mubi gusinga nze yakolagana n'omuntu omuki omukyamu kati namuwa license y'okumvuma kubanga bwe yampita omusisinkana nga embeera yonna gye yalimu oba yali nnungi oba yali mbi ogwange nagukolera nagenda oba ontegedde bulungi kati ye bwanvuma nga ngamba ye gwansinga nasembeza omusota gwasinga nze oyo namuwa license y'okumvuma siza nakufuna kirowoozo kigamba nti kangende ku musawo mumuloge kati nyina omwana omuwala omulala gwe nalabye nga nvuma bamuyita Shadia wa Kyagulanyi namulabye nga nvuma ali Dubai Shadia alina ebigambo mbigamba ggwe nti mu nsi nze sisiba ate nze siyomba n'abantu naye si buli muntu nti bamuvuma osobola ovuma omuntu n'okoma ku oyo n'obulamu bubadde olabanga obulungi bwonna ne bukola ki Abannayuganda mulekerawo okumanyiira abaki abantu this is my last warning to you nti akamanyiro kangimu naye oyinza okukoma kuyinza okukola ki omuntu alina license yange yaani Donasi gwe sinagikuwa ate sijja kugikuwa naye oyinza okukoma kuyinza okukola ki abantu balina ebizibu kati yabadde akuvumira ki kamanyiiro yes out of the blue kamanyiiro mbu nabadde mu legging saamunyumidde naye ate nze naye yansinga okula obubi nze nyina abaana munana simanyi oba ye abaweza naye simanyi oba batusimba ku kkubo batwala ye ne balekawo nze ow'abaana munana n'omuzzukulu sirina kifaananyi kye ojja munoonya naye kuno nkusindikidde kulabula nti wano ba TikTok bangi abaali bavuma abantu ng'olwayo tebaliiwo nga baali bakabi naye nga lwaki nti omuntu bwakusiba aba akuyambye nze sijja kusiba naye njagezaako kyensobola mu nwana yange gyensobola olwane mu nwana eri otegedde oyinza owunzika nkomye kuyinza okukola ki Naalongo ogenda wano vuma wano Yiga Sharifu yavuma abantu bagamba yagwedde bambi ali eyensi mukuba naye nga ya TikTok wakabi nalina 10 luli abantu mubaleke omuntu olaba takuliko tomukola ki tomubaako gezaako okwereega n'abo bato banno oba okitegedde bulungi nze mu kalica yange oba mu kwambala kwange tokulinaamu magezi era saagala buwabuzi bwo ndi waddembe okwambala patula n'entambula n'eŋŋenda kubanga omubiri gw'ennyambaza patula ngukola ki tuli mu free world buli omu akola kyayagala okuva ku myaka egi nga ne ku kyalo bagamba omwana alina akabi na bannange kati ekyo nkuze nkiri ndesenze nagamba okulebwa otyo naye bino mbikugamba setya gwe ntya Mungu oyinza okukoma kuyinza okukola ki okuvuma toloka omuntu
Amubuulira nti mugambe ebigambo ebisemba bisera kwogera nze. Naye nnumwa nnyo. Taking action. Nze mbeera nnyo mubikola okusinga ebigambo. Naye mpulira nga nnuma. Okitegedde? Kubanga ayinza okuba alina ennaku emukola ki? Emumala mbadde saagala ayongereko ate ennaku yange gye nyinza toyagala omwongeremu. Kyembadde ensonga ki mugambye. Nalongo tuddeyo wali. Ensonga ya mulongo babiri. Abantu tebamanyi nti abantu ennaku erumira ddala abantu. Tekiri muleetera okubeera nti akoowa okuyamba abantu. Tajja koowa obuweereza Mukama yaba yabukuwa. Nze nnina okukkiriza muli mu nze. Oyo omukazi abantu bangi bamutuukirira mu bizibu bwe by'otamanyi kuba tobikolamu. Oba ontegedde bulungi? Tinza olwalira abantu abankubira aba counseling Nalongo nyina ekizibu kino. Gwe tebakukubira kuba tebakulabamu buyambi obwo gye bali. Kati ojja kulaba omanyi nti waliwo abasajja abafumbo nga basiyazi. Alenga mufumbo nga musiyazi. Yes. Ng'akikola atya? Uganda eno nze yansobedde nze sibaana kiri mu nsi. Ng'akikola atya? Bwe bali wano abasajja nga mufumbo ng'ate musiyazi. Negwe olw'okuba nga totuukirirwa abantu togenda tegeera mukazi kizibu ky'alina nti bbawe ayagala amukozese maaso n'emabega. Bwamugamba mami atekyukako ndyeko emabega. Okitegeera omukazi agaanye omusajja ayagala amuggyako buli kimu kyalina n'abaana b'abasigazi olw'okugaana okumuvuga olupanga. Kati gwe togenda tegeera abakazi ennaku gye bakola ki gye bayitamu kubanga tebanyumya naawe. Nze nnyina okukkiriza nti oyo omukazi ebintu byakola ayamba abantu kubanga nze ndaba abantu n'ebizibu bingi. Nalongo according to you wali ofunyeko experience y'omusawo omufere? Anti kati nze nnyina ekizibu kimu nti abasawo nkuze ndaba bangi. Si kyangu kunoonya bapya ng'ate nnyina abakadde b'enkuze ndaba kubanga nange ndi muloko. Nze sikulidde mu kyaki taata wange n'okunzaala yagenda ku musawo. Oba ontegedde bulungi? Nkuze okuva ku myaka gumu. Banyaluzaalo. Nga mmanyi nnyo abasawo gye bali. Kubanga nalwala nnyo awo endwadde ezitannyonnyolekeka. So manyi nnyo abasawo gye bakola ki? Kati saagala ate nnoonya bafere kubanga ate lwaki nnoonya abapya nga neyajjanyaba emyaka 10 tafanga. Gwe tokkiriza nti waliwo abasawo abafere. Nzikiriza nti gye bali naye sibamanyi. Bakomplaininga ku kino nti obufere babafera. That's why nasomye comment nga baga nange yakola bw'ati. Anti kati kyenvangu. Kati kyenjagala tujjewo ekyo. Ate nze Abannayuganda mbamanyi. Omunnayuganda anti kaduka bagamba nti yabba abakadaama. Natali kadaama ayomba. Yabakuba. Okumanya mmanyi Abannayuganda. N'atali kadaama yeeyingiza mu luki? Mu lutalo. Teweewuunya nga bonna abagambye nti nange yanfera nga tabamanyi. Nga tabalabanga nako. Oba oluganda lutegedde. Ndutegeera Uganda erwanyisa alina kyali. Gwe bw'oba oyagala okuwona Uganda beera lokojjaya. Tojja kulaba kulwanyisa. Oyagala lokijjaya. Sikulimba. Yali mu mbeera embi akujumbira ennyo. Ayina erinnya. Ate oyo mulenzi yali wa kabi. Bwe mulaba mpulira ennaku. Ngamba oyina abasawo lwaki tomuyamba? Kubanga obuyambi tetogenda ng'obutembeeya. Asooka jje gy'oli. Obuyambi tubuwooya asituse n'alaga nti bwakola ki? Akyayinamu akamuleeta. Akasala ekkubo tebaakamulekaamu. So nze sigenda nga ntambula nga ntembeeya buki? Nga ntembeeya buyambi nedda. Ntwala omukisa okutegeeza nti mulongo kyangu nnyo kubanga omuntu azze n'ekizibu. Omusawo n'akubira mulongo essimu ng'age asobola oyamba oli. Nga ne mulongo tali shuwa nti takisobola kuba ye tekimulumangako. Example nagikuwadde edda. Tinza omuntu bw'ajja eggulo nabadde Masaka nga natta omukazi eyazibikidde obukyala bwe nga mujja we ye yakikoze. Nze gye namutwe tebanzijanjabirangayo bwange tebuzibangako. Bakulagiriddeyo. Otegedde oba kyentegeeza. Wabula omuntu yatwogera mu mboozi n'agamba nti nze mmanyi waakola ki. Kuba si buli muntu ajja gye tuli ntumulikodinga. Waliwo ajja nga tayagala mawulire mulikodinga naye nga ali mu bulumi. Ne waba wajja nga ayagala ayogere ekizibu kyalimu. N'omulala ali eyakiyitamu ategeere nti naye kyamukola ki? Kyamutuuka. Ng'awulira bw'ayogera omutima gwe gukola ki? Feeling relieved. Yes. Akakkana. So ntwala omukisa okutegeeza nti gwe mulongo omusawo gwe yakulagirira teyakugamba nti nkuwa yanzijanjaba. Oba ontegedde. Genda ogezeeko laba oba wabula mu kunoonya obulamu gezaako n'omutuufu gy'ojja okukola ki? Kubanga kati ffe abafere tubaawulire ku ki? Kubanga omusawo w'omanyira nti ate n'ekirala si buli musawo nti gwakolako awona. Liringa ddwaliro otwala omulwaddewo okuwona oba okufa. Kyobala bagamba nti we treat but God heals. Yes. Kyangu nnyo genda ku musawo n'atakuwonya tekitegeeza nti mufere. Gwe gw'atasobodde kukola ki? Kuwonya. Oba oluganda olwo lutegedde. Bangi abasawo nga omukazi ono yagenda e Masaka n'abitamukolako n'abasawo bafuluka. Abantu basobya empewo ne zifuluka. Bafuluka. Yes. Badde manyi wabeera omusawo. Abasawo bangi abaali bawonyolwa nga tebakyawonya. Ng'empewo waliwo ensobe yagwawo wakati awo. Ne zigenda nga tezikyajjanjaba. Naye nga amasabo gaasigalawo
ebyo n'ebyalimu ebitiisatiisa munda byasigalamu nga yajjanjaba naye nga takimanyi empawo zakola ki zadduka dda mulabirawo ng'abantu tebakyawona era kyo kino kye bayita kumalubugo nga lubaale mubbi era ogirako ng'abantu tebakyajja gye muli kyova olaba nga bagamba nti omusawo yabeeranga n'abantu naye kati osangawo omu kitegeeza abantu gye baasukka okubanga tebakyafuna bye baagala tebaakola ki kati mulongo omuwadde emirimu ebiri yasomye ekizibu kye wamuwadde ate oyagala n'omusawo asooke kumujjanjaba kalyoka akulagirira akola ye atalina kizibu ekyo okitegedde ate ekyokubiri buli musawo alina kyasinga okukolako waliwo omusawo ng'akola ku babbi nga mukwata ababbi yeekansi nga bw'omugamba okuzza omusajja tasobola muzzi ng'ekyo takisobola waliwo omusawo nga mukuloga bajja baffe yasinga nalongosomesa naye nga ate mukumugamba nti mbadde nsaba bantuuliza omusajja ono aleme kuzaala bweru takisobola ne wabaawo omusawo ng'asiba bbaawo obutazaala mu mukazi yenna ne bw'aba atunula atya nga tasobola kuzaala bweru ng'alina kuzaala nga gw'ozadde buli musawo alina kye yasinga okugukamu mega okitegeera ne wabaawo omusawo agamba nti nze bwe nkuwa eddagala lyange omukazi tanoba ne bw'abanga anoba atuula ku muki ku mulyango n'obeerewo omusajja ng'olinga ekkuba eryakuleeta eryabula bwakukuba bwakutuga kumbe yakusibiraawo lwaki omuntu atuuka mu mbeera y'okuloga omukazi bw'atyo anti ate n'abasajja balina amagezi bandiro z'abakazi kubanga abakazi ffe eva tubeera mu transit eva ffe tubeera tumagamaga kisinga si mmwe muleeta ebizibu okubeera nti abantu batuuka n'ebetta olwalaavu kumbe eddogo nedda oyo aba alina mizimu gyewaabwe mibi kubanga waliwo n'abeetuga nga teyeetugidde mukazi nga yeetuze bwetuzi kuba kyemmanyi osobola okutebenkeza olaba onaakuba n'omukwata tasukka kizibu kya musajja oba mwana mukwateko tulabe kwatireyo omutulabe hello wangi nnyabo maama oluzungu tunaasobolegana olwo oluganda olufulu oba oyogera ku banduwulira wamma kati liidako katini bano abakamera bankubira mpaamu essaawa emuddemu onkubire okitegedde nti kati gwe batakubira kibadde nakibirwa kuba nti mbadde njagala nkukakase nti tesobola esimu kuvuga nga teyogera ku musajja oba muki abasajja tebalabirira baana ekyo kyo nkimmanyi okitegedde abasajja kati olaba n'oyo naye sejja naye kumukwata sooka okwate abantu tubalage abantu banga busagala ebategeere anti tebategeera sigenda mumukwata naye njagadde otegeere n'abatulaba bategeere nti mulongo tabba bantu wabula abantu basukka obungi abamutuukirira mu bizibu ebyenjawulo ng'ate naye abasawo babalagirira si gyasula tebamujjanjabangako wabula omusawo bwe yasomye ebbaluwa waliwo eyagambye nti asobola okukikola ki kubanga bamuwulira n'essimu ye n'agigaba ate nga bantu bangi otegedde kati gwe bw'ogamba nti omusawo takuwonyeza noonya omulala oba okitegedde kyentegeeza nsambya bwetakujjanjaba bulungi genda emulago funa rifaaro genda ekiruddu omusawo kyangu obutakuwonya kuba n'abazungu abantu babafaako naye omuntu ng'onoonya obulamu obulungi tokowa kukola ki kutambula tokowa kugezaako bwe bagamba nti omusawo asinga ali Tanzania keera genda Tanzania okola ki e Kampala halo halo wanje nyabo wanje amoke mama hawa ndiku ani ono mama Dubai ndiku koti emachindi oyo tabadde wakizibu ali anaayina kyanoonyeza alina kyo nga kizibu era amaduga balina ebizibu babbi okitegeera waleese omuntu omutuufu asobola okuddayo mulango nze mulongo simumanyi ng'omuntu physically simumeetingangako naye mmanyi byakola era sagala muntu alowooze nti oba ndi mukwano gwe ensonga kyenziramu bwe nti no naye just nkujjukiza nti nze Naalongo ate yaani mulongo kitegeeza aba mwana wange kakati kinkakatako kugamba amazima mama wange mulongo kati gwe mba nkuyita ntya mba jjajjaawo oli jjajja kakati jjajja yensonga lwaki mpaliza n'okukwatayo essimu emu abantu bakakase
ti abantu balina ebizibu neggola okuba tobakolamu tobikola ki tobimanyi katono gwangamba oba muganda oba biki wabula nti kati olwokuba nti abasawo gyogenda obbawa abantu otuuka n'ozuula akola naye tosobola mumuzuulirawo wabula bano ansa ze bagenda bakomyawo munnaye wanyamba omusajja yakomawo munnange nalongo wanyamba akati abaana abaweerera munnaye nalongo kikuyamba okulagirirayo abalala oba otegedde nti kati oyo kino akikola ki naffe tubavumbula bwe tutyo kakasa nti kati ono yasinga okukola ku maka ono asiba omusajja obutazaala ono asiba omukazi obutavuluma maka gabba ye nalongo mugenda osiba eddogo mu maka era omusabisaba nnyo omulogo nga nzeroga nnyo period yes nze nzikiriza mu buwangwa bwange buli mwezi mbeera waffe nga nkumira ebiteega byange omuliro kubanga bwe buwangwa bwange siroga muntu nti nkuloge batugamba ebiteega bibi ate goli proud nze ndi mulundi mbiyiina byange nga gwe bw'olina lubaalewo ng'omuganda nza nkwatako oyina engeri gyonkangamu batugamba ebiteega bibi naye goli wano obiwa eyakugamba sinnanyini byo era omukisa gw'okubyogerako ebirungi teyaguyina kubanga byamuwaaki ebiteega biira birungi binkuuma kuuma kute katonda si yakuuma katonda nkuuma era yasiima nzaalibwe mu biteega yabiwa obuyinza okunkuumako hamwe ne kayibanda mwekoze bintu oba oluganda lwange otegedde yabiwa obuyinza obwo okukola ki okunkuumako kali bana babyogerera ebibi balungi balina okubyogerera ebibi kuba si byabwe kati obulungi banaabulaba batya toyinza kugamba mukazi nti mukuumuufu nga tomulyangako tebannannyini byo abantu bangi abangezezaako ne bampulira bwenkaluba naye ng'ogenda okwewa amadalaka bangi bangezezaako ne bawulira obuwoomi omuwala w'abalundi bwakaluba kyekiri kyogambye bangi bandoze ne bagwa n'eddalu obaagale no ne bagwa eddalu eri obuntu nyina olwalira abantu abawere 10 abali ebutabika because of me kubanga nze siroga wabula buli mwezi nyweza obuwangwa bwange ngendayo nembukumira omuliro empewo ze waffe zibugumeko nange zimbugumye zinkume nga njokya nti kati gojjongwemu nkwoky'ompulira bannange ng'oli muzibu nnyo yes n'abazadde abandaba muyigirize abaana bammwe obuwangwa n'ennono kubanga kyekitegeeza ye nze ndi musiraamu abaana bange basaala basaba naye tekitegeeza nno tebajja kulima malaalo ga jjajja wange yabawane ku mmere genda olime ku bijja byewammwe n'empewo ze wammwe zikulabeko kubanga olaba bwe basobola okukkiriza mu bayibuli gye simanyi gye bwe yajja nga sobola kugenda kulima bijjajja wange yanzaalira taata wabaawo ekitagatta buki bulungi oba olina kye weerabidde kkiriza nti oli mukkiriza naye n'obuwangwa bwo bukkirize nga bw'olaba nti yadde ku luhaani yajja wano naye nze omwana w'omwana wange muganda wange tayinza kuwasa mwana wange okitegedde tidini y'obusiraamu ntugisaba naye nze omwana wange tayinza fumira mwana wa muganda wange kubanga tulina obuwangwa naki tulina n'emiziro ne kabaka waali kwetutambulira lwaki mugamba nti mwagala nnyo kabaka mumuwa ekitiibwa nga tomanyi buwangwa bwo nga ne kabaka waali e Buganda wano tetugamba nti yaliwo waali kabaka w'emisambwa gyonna n'ennono mu Buganda lwaki gwe weegaana obuwangwa bw'obusanyusa abakulaba nga mulina ne kabaka w'emizimu nze ndi mukazi mulundi akumira ebiteega byange omuki manyi obuwangwa bwange y'ensonga lwaki ndi bulungi mega ndi bulungi lwa nsonga nyina abakuuma ssente zange obutafuumuuka kubanga mbamanyi nti gye bali nensaba mukama mpa obulamu nga n'empewo ze waffe bwe zinkuumako kuba nazo ye yazimpa ye yasiima nzaalibwawo kati abantu mugenda kubonaabona nnyo okwagala okulwanyisa bye mutamanyi mu kifo ky'okuwaayo obudde okubikola ki okubitegeera teekateeka omwana wo ng'akimanyi nti wano tuba n'ebyanzi kikulu nnyo bikuuma nga birimu amata ne bali abaafa banyweko kubanga baali baganywa oba oluganda lutegedde kirungi nnyo okuuma omwana wo ng'omujjukiza nti ffe wano mu buwangwa bwaffe twambala emishanana omwana wakule ng'amanyi olugoye lw'obuwangwa bwammwe ontegedde kula nnyo ng'oteekateeka omwana wo nti mu Buganda twambala gomesi omwana wo aleme kgenda ku mikolo mu mpale mu kwanjula ategeere nti abo bambalawo ki gomesi oba mushanana teekateeka omwana wo ng'omugamba nti abalundi bakuma omuliro buli mwezi ebiteega ne bikola ki ne byotako bireme kubeera eyo nga binyogoga tolina kyogenda kuvaayo naye mwe mubuukira kijja ne mugenda naye kikoze eki kyobula abantu bangi muwozaze ni muntu naye ng'obonaabula tolina adde akakadde n'oyo kati abakazi ebizibu bana babeera babi tusembyeyo oyo tomukwate mutulabe jakakasa nti mutabba bantu wanje sajja wanji sebo
Yendi taata oli otya ssebo? Oh, omuti guserubambula. Kakati ssebe yayimba omuti guserubambula ng'oguyimbira nnyo kwaguwulire wamanya nja gulaba. Kati mutabani wange kansooke nnyimuke wano wendi ku kkooti eddakiika nga 5 okubire taata. Bangamba yafuna ssente. Mutabani wange. Bangamba yafuna tali bubi. Simu mbadde sigirina bambi ngenda gisevinga. Naye nze simu zange ezinkubira bwe ziba 10 olunaku. Ezimbuuzaamu zikozi baezi. Nga tugenda omumaliriza abakazi lwaki bayina nnyo ebizibu bannange? Kubanga abakazi ebizibu yaffe bakazi bannaffe. Buli mukazi yenna gw'olaba ekizibu kye mukazi munne. Kitya? Omukazi afuuka ate ekizibu eri mukazi munne. Omukazi bw'oyambala n'onyuma nga nze mukazi munno ng'anyiiga ng'akuvuma. Oli eyakuvumye Shadia Bobby. Yes. Bw'okeera ku makya n'obeera ne bbaawo ng'akulabirira bulungi mukazi munno ali okumpi ng'ayagala twala bbaawo ng'akuloga ng'akudibya sajja takyakulabawo omuwunyira bubi omulabikira ng'ekisodde totegeerekeka buli kibi akiraba ku ggwe. Sitaani ali mu bakazi. Yes, omuntu ava mu bbanga musajja n'akukyawa without no reference nga talina kyakugambye. N'omulaba obusungu ajja obusungu bwakulinako kyokka tolina kyewakoze. Bamukumiddwa omutaama ataamuusa yenna alinga ennumba. Bannange. Abantu babi ebikola bye muwakanya gyebiri ate ng'abantu bannamwe be babikola ki? Ekizibu ky'omukazi mukazi munne. Era ekitubonyaabonya bakazi bannaffe. Tewali kizibu kirala. Ekibonyaabonya ensi eno bakazi. Buli kibi kiri mu bakazi. Sitaani ali mu bakazi. Buli kikolwa ky'otalowooza nko kiri mu baki? Tugenda kuwona tutya abantu abo. Omuntu andaba bw'oba musabisa bannyo, bw'oba wabuwangwa nanono, tologa balala. Weeroge ennyo ggwe weefiireko buli kadde weeyongeremu saaviisi. Omuntu akugezeeko agwa eddalu. Kubanga gwe tomuloga ate yakola ki? Yakuloga. Nze buli lw'onsindikira ng'ebitega bikuddiza kubanga birina okunkuuma. Kyova olaba obikumira buli mwezi. Yes. Kubanga bimanyi nti mbimanyi, sibyegaanangako, mbikkiririzaamu, mbiteera amata mu kyanzi. Buli ekyetaagisa okutuukiriza obulombolombo bw'abalundi nkikola ki? Nkikola. Amazzi mu nsuwa nengakola ki? Nengateekamu. Kati waki tebinkuume onzite biseke nnyina kufa nga ntuusiza nga Katonda yakoze eki? So si ggwe kujja kunneemwolerako nedda madamu. Kati njagadde okukakasa nti mulongo tabba bantu. Wabula abantu bamutuukirira nga babizibu bingi naye ng'abantu babaweereza takolangako naki? Nabo nga nange bonda bankola. Afuna reference nti agende wannaalongo ajja kuyamba ku nsonga eno. Era omuntu alowooza nti okuba mulongo kumusuula mulongo ne bwawummula kati nga takola bw'abanga abadde akola nga ssente yazikuuma bulungi asobola obeerawo mugagga byaddala tazannya. Ate ofiiriza abanaku bano abakyetaaga mulongo okubawaayo omukisa kubanga mulongo kati amanyi omusawo asuula eddalo ebbanga lyabimazeemu amanyi omusawo omutuufu ameze ekinaanansi bannange amanyi omusawo omutuufu agenda okugoba malaaya ku bbaawa aleme kufunula make mabega nti ze ebbanga lyemmaze nga nsindika abantu mu basawo mumanyi akola ku maka agatereeza nti bw'oba oyagala musawo w'amaka olina kugenda Kakiri omusajja ne waba yeekyanza atya abeekakiri bakikolako olina kugenda Kakiri mmanyi kale ate bino ebijja nga nange sibitegeera bulungi ate nate nga tugezesaako ku balala abaliwo kuba kati ate ono yazibye nange kyampitiriddeko obukyala okitegeera talina we bateeka okera n'omanya nti ani avumula ekivundu ti oyo ajja kugenda Masaka ti ate kaakati abasajja nga tebampa ssente mirimu gyange nga gyesibye ti ojja kugenda wano otuuka n'oyawula okusinziira ku bantu b'ogenda okola ki b'ogenda osindika wabula singa bagamba nti mulongo yakola essawo mulongo ng'ajjako abantu ssente n'atabajjanjaba sijja kuwagira mulongo naye bw'abanga mulongo akulagirira musawo naye gy'atabeera mbukyakola mbu bano ab'ebizibu for example afunye ebbaluwa kati yakola dde amasabo ge gy'abasindika bali be bakuba nina musawo wange egundi kati kyekyo kyekugambye mulongo talinayo ssabo nalimu wabula abasawo bajja buzinga nange bolaba nkugambye bafuuka babe ateesa nabo tasobola kubeera babe mbw ateesa nabo ate abantu babajjanjabira ssente mmeka sente ozimanyi zibajjanjabira abantu bajjanjabira ssente ntono nnyo kati tulina abasawo nga jjanjabira omutwalo ku bakubaga kamukamu gwe muganda anti nkunyumiza onaku wafuna abantu 10 sikeeka kati tulina omusawo nga just okumutuukako kyekyebbeeyi kyamafuta ovuga maki naye nga jjanjabira omutwalo gutya naye ng'okugenda ewetaaga emitwalo 4 amafuta okitegedde omulala kugenda ewetaaga emitwalo 28 naye nga yejjanjabira gutya sente ezo bajjajja be baziseetinga empewo enzijjanjabi tezibba bantu
ezo sente ziba za kubudaabuda we babajjanjabira kyebula tebaseera baki kuba zo ziba zajja kujjanjaba baki bantu tezirina kubba bazzukulu n'otuuka ne bagamba nti ogula kaadi ya mitwalo emeka 5 n'otuula wayi n'owayo kaadi express ne bakukolerako omutwalo gumu ebizibu byonna ebizibu emitwalo nga 10 byoze nabyo ku mutwalo gutya abasawo gye bali abakola n'abatakola gye bali n'abafulusi obufulusi nabo gye bali kati abantu bagenda kukoona atya bano abatakola nga bali gye bali anti bw'otuuka ku musawo nkugambye omuntu anoonya okuba obulungi bayiza bwe nti abantu abalina okubonaabona bagayaavu ate tabakyabonaabona kubanga baki bagayaavu olaba bano wetutudde ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti Naalongo mwana emutukula waliwo omusawo naye bagamba nti ono omusawo mu kuwonya mu kukola ku bizinensi oyinza n'okutunda ettaka emmotoka yange eba egenda mutukula kati kakasa kubanga nnyina edduuka nti okola ku bizinensi tiya nnyina edduuka ekibuye Ssemakula lyeyabba mpa eddagala ndaba balikola nolwaki ogenda okukola okitegedde Ssemakula otumukubemu akayimba nga tuba tetunatandika sho tukakuba ngenda kuwa n'ekifaananyi ky'omuteekeko ensi emulabe tanyiigire ne bwananyiiga mubbi eyo sho yeetaaga lwayo tugikolera oba wa kati tumuteekayo emabega bw'ati owulira kati ntwala omukisa okutegeeza nti omuntu yenna anoonya okuba obulungi tokowa kunoonya kisinga noonya tambula kitegedde gwe bw'ogamba mbwanze kati kenagenda ebusaabala kyaggwa abantu bali eri bakuloga misala na kiro gwe mmenyu gye bakola ki gw'otudde olambiriza n'obugulu olambiikiriza ki anoonya okuba obulungi olina okuba omunyiikivu mu kunoonya ekisinga mu bulamu oba toli musabi loga nnyo ne waliwo abantu nga si musabi si mulogo nga ye ali awo ensi gyetwala gyadda buli abala kye basobola gwe kikulema buli kyokola ekyo tekitandika bantu mulina bizinensi tezikola lwaki toyimuka n'onoonya lwaki tekola Megatron kooli nga tusiibula nawe yes njagadde abantu bategeere nti omukazi oyo si mubbi wabula ekizibu mwekyo ekifo bwekyo tekikoze genda ewalala tokowa kutambula kubanga mulongo si muganda wo ate takuvunaanyizibwako ate gwe wamunoonyeza bw'obanga bulijjo omanyi abakola ewa mulongo mubabbi watuuseeyo otya okitegeera abantu balina ebizibu bingi nga naffe emu tetubiwulirangako nga nayemu tetubiinaako magezi naye ng'omuntu akikugamba ate ng'olina okumuyamba kubanga weeyama kuyamba baki naye bino ebigambo mbibagamba omukazi andaba ng'oyagala okubeera obulungi tokowa kunoonyereza buli muntu yenna yakyawa okumanya yakyawa okutegeera awo wakoma gwokola ki naye ate bo bano abatuyinako embeera embi abaagala okubanga Naalongo siri wamaanyi nga bwondaba bo tebakowa kunoonya asinga kuloga bizibu bo buli kadde baba bakufuula mmenyu nga golowooza oli buki munyiikire kutambula kunoonya mbeera nnungi tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media muzadde Megaton gemanya njanga kubeera ne Naalongo kitune wano nno buli weekend ajanga tuwaayo akantu tukyuse obulamu nga yewe yabukyuse dda oba mbeere nga mufuna information viridde ddala ku muntu omutuufu kati ensonga ndowooza ez'omulongo babiri tuzimaze tujja kudda n'ensonga endala just mwekomere ku mukutu gwa Megaton se bulungi mweraba